Celeb Jazz nga bulijjo amanya nze King Smith ngenda kujjako mask olw'ensonga muno kayandiko wala ate yagema nange bangema yaddala lwakubanga ezo booster sibitegeera byankanze bangemera ekkololo ne baddako wali ekawale waffe ndi mu kunoonya akapapula banesi n'akalaba Kaye oli otya ndi bulungi nsanso bbala amanya gange nze Kaye Wisdom mutaano omulala yakulira ku mato mutali mazzi ne Serira akabulijjo mbaga twave rengo isingiro ntingira Buganda tuli bana basasajja kabaka we twatuka nenge twazikyusa mbina bimuganda ntino waligwa wendigwa tumala kugwa ne tugwayo kabaka Buganda yasigala kabaka Buganda bamuyita Namunswa ne watufa fenna nasigala obwomu oli Namunswa katonda jana mukwata bwa za promoter we UK ngogano genda ku Kivulu no wobo fota sijja bi commenting akebye UK toyina mpapula zikukiriza fuluma ggwanga lino akawunti yo bagenda ogikeberako ng'eriko siringi 3,500 era nakyo oba okyogera sijja nalinge kati kankubulye visa yawa nesinga obuzibu kanje gambe America Australia Canada UK yakuna yes ayakusatu kuga America Canada Canada Australia UK inze kwezenya eya Australia njirina yes kati bongamba nti nali ngenze mu Australia omuntu asirika busirisi bwati kendo buza abasaba visa ki kyagano okutwala UK mirimu kiki promoter yawabidde pia pound kati nawe takuwabire ya wawulidde ko nga complaininga wabula just njagala mwebaza promoter Richmond owakabi webale nnyo n'abantu be UK ne bumama bonna obwangambye Kaye mutufu bwana bwakabye babebi sawa nanzi jati sinja kujja mtugenda ko mujja kuzimba nazeko kubigere bwenti mpola mpola ko airport nga wera bidanda panti anti abo bala ompita wekalanga alono edminionio nedda abo yera bile bigali byewaabwe kyovola munaku nnyo mu Sweden ye muna Uganda omunaku mu Sweden inga teyadde wano ne MC Rich nga bagona na competing MC Rich wamulabyeko nga atuse waabwe bukiga namulenga agule myembe gya 10 muganda wange nze ndi mwesana oloza lwaki siswala kwogera waffe lwa nsonga basoro tuukayo MC Rich yatuseke waabwe mukiga ziri ensozi bazimbayo n'ennyumba etegerekeka MC Rich yabadde wano buli wayogera nga nina sente bamubuza okola mulimu ki nchompola badonizera kiti what type of people byebyo sagala kwemula nnyo bantu kakati oyogera oti ekyo era tuli kumpi mutwalya Flora wuli ndowooza bw'aba alina ku ssente Kaye ensonga z'abayimbi ogende bweru zisusse abasinga bagenze kunoonya green pastures njagala bagamba abannayuganda mwawulenga ebintu omuvubuka lema kuteekawo magulugo ng'obuvubuka ng'obwo nga buzze Uganda bukozi bunaku bukopi kalaba Eddie Chicken oyo mulaba kati Eddie Chicken ku bintu byakoze wano ku Eddie Ronji jagenda okukola millions of money katosobola kungamba nti Eddie Chicken omuwala osobola okubeera wali notamwetungako kubanga byonoonyo ofuna mu bulamu Eddie Chicken aba abireese kati okusinga okwesiba ku kavubuka akaje ne kagamba nze ndi mudaaki nze mbeera Sweden okuba ne passport ye Sweden tekitegeeza being successful olaba ono kyali wadde alina matama buuku naye emmotoka gyavuga kansule teriiko mabanja kati oyo omusajja gwe saagala kwogera nnyo bw'aba n'emmotoka eno nga si ya bbanja nga mutuufu yiye ebyaddala biba nti omusajja ono aba wakabi ebyaddala twogere kati labayo Smith emmotoka gy'ovuga yakabi sisi paasiyo amafuta g'enywa otuula muli ne famire naffe ne tutuula ne twewula bulungi naye obusajja bwazze wano okutandika ku edminionio kali akali wali akakyompola abakazi labayo we bwatuuse wano omanyi kyekabaddeko buvuga wuba atamale junior yatugambye era nebaza omugagga sepapa ne nebaza mbuga SK mbuga omanyi yakoze nange nze era SK mbuga nawanise yabukyaziza bwati mbuga nakabuuza okola mulimu kyabuuza nno Richi ambeera gundi naga ovuga motoka njagala kuvuga simanyi bogati si omanyi mbuga kyakoze yemuga motoka gyogera nagiwa mukyala wange wuli ate mbuga n'alaga n'eyokubiri ekyenewunyisiza SK mbuga kyeyakoze n'abawa ne ssente ate abagagga beebweru kati nze nkugambye ebyaddala kati tunuleni wuuyo omusajja kati olaba Laneke nga waatunula golowooza we Laneke omusimba ne edminionio omuwala adduka kuddawa mutunulire Laneke omulaba alinga abeera mu California katuli ku byalirayite alinga abeera California kati nkugambye kati Eddie Chicken olaba tubadde wano nga ne byanyonyi omanya bagagga tebamanyiko nnyonnyola
annyonnyola bw'ati tugenda kuggulawo Eddie's Lounge bannange twakala mu business emyaka 16 omusajja alina abakozi abasukka 4 twagguddeyo branch olaba bagagga Eddie Chicken ayogera business ne byayina that is success. Eddie Messiah amanyi ayogera nakulira bannange ku muwogo gwe twavumbika nakulira ku gundi ku Ayabizza muyimbi olyo senoleta era njagala okwebaza Musumba Jackson eyakkiriza enfaana eyo ku TV yayimba bino poverty people with poverty we are here poverty baneka mbabuulire nowoofuna zino bino bikirasi bya Museveni ebya UPE obwana obwo obutamanyi luzungu n'obuteeka wali okuyimba ne bateekawo no Edminionio olabira ddala Edminionio mu butuufu nga yalina kuba mu mbugo na mu bigali byagambe waabwe katuveyo era kyova olaba mama Fiina yamukyalira anti we bazigatta waliwo ategera asobola okgenda weyo omusajja olaba ne pengepenge asokola amanyo tasobola agenda we bonna bajjawo pengepenge kubanga amanyi wengende wa Edminionio ebisiraani byonna ebyewaabwe okuva ekalangolo binkwata kubalabye endabika ye nemmala nsanga Lydia Jasmine ng'ayimiridde ne Edminionio nemmala nsanga Shira Gashumba Hope Shifa Zahara Toto mbatomera ate bansibe kankubulire tosobola kuleka abawala ba Uganda kuyimirira bavubuka balina bisiraani ng'ebyo Katonda naye atusaasire Katonda naye mugezi yamanya obuvubuka ng'obwo era bwagala bakazi bebe bakabakako Edmeza yagambye mune byewame byaganyo nawo kulinnya ennyonyi nakatambula ensi abiri mwezo natambula nga nina emyaka 19 nasooka otambula nasaba evisa ya America nenyongeramu emyaka egyo kati nze nkola ntya nagende Norway nga tugenze nakulambula omusajja nangamba wayingidde otya Norway ina za ticket nga za visa wazifuna neza ticket nezibu newentuula bwenti nenannama bwenti nina abapangisa bange 5 bandetera ticket entwala e London. What are you talking about my oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire Backing Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.